Daga bizibu nnyo. Kati ogwo muka guyita gutye omuntu ne gutandika omuga kati itawo wano. Gwe jangu wano naye magundi. Nagamba nti. Nagamba bw'olaba nina byenkola. Kwate kubo obeeri ng'olabiriza kitaawo. Yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera film production kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu musobola okujja mu kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 Yesuke yatugenda maaso atendete Duncan Digital Studios okutusizaako entandikwa filmu egenda maaso natenga bulijjo nagambye ko Yes, alright, tugenda maaso kyotera film production tandika butandisi. Kaakati nga tandika mbufunza alogo banywezezza wano. Ali mu kwegayirira empingo emunywezezza. Size mwe bamutadde si nyangu. Uganda Cinema Studio 22 tutandika butandisi. Era ogenda okweregereza musajja atwateereddwa mu cupa. Damuteeka mu cupa itawo. Achidde estalawo film. Ekyatandika butandisi egenda maaso yaziza gwaki. Seguya Muwadda ng'akwereza nga Baba Sumagia. Nabayunga Sandra ng'akwereza nga Nangozi. Mwanje Steven ng'akwereza nga Omukuuki. Ekyalitandikwa Okira Ronald nga Taata Maria. Entandikwa filime egenda maaso Samu Kapuru. Moses Scovia nga Beka. Ate nga Muwawu Joseph nga Dembe. Ekyalinnyanyula filime egenda maaso. Tutandika butandisi. Omusajja oteeka mu cupa. Gyotandise egenda maaso. Nagambe ndatenga bulijjo eminze nkwereza. Songa akidde siterewa kutuusaako olugero. Kakati mu kaseera kano waliwo omukyala yatuuka. Bw'atuuka nga ajja kunkona ku geeti mpola. Kyomuhendo Angel. Kakati olwakunkona omusajja mukulu yavaayo. Duncan Kataala ku kamera. Namugamba nimbadde nnoonya Mwami Ddembe. Kwini wutuuse. Oba gyali omugamba ki? Munnange yadde bansindise. Ne baŋŋamba ate nzije mbeeko byennyambibwa wano noonya mulimu. Avudde wala nnyo bamugambye wano waliwo omulimu. Kale yingira. Weewawe ggwe jangu. Munnange nga bamuyingiza. Ekyatandika butandisi egenda maaso. Kati nga tudde wa Umaru. Ne Umaru bannange olinga atali siriyasi. Ne bannange Umaru wansuubiza ono n'omwana alimu oluzungu. Yamusuubiza omuteeka mubeere ennungi ne kati yenna omuwala agenda afeedinga bambi. Naawe ekintu kino tokikwata bubi. Namugamba munnange nange nsaba naye ate kati mukama wange ankozesa naye atabuse butabuse. Omulimu gwe bakola boosi wamusasula omutwalo mulamba. Omukozi yawa boosi omutwalo naye nazafisaako ne zibula mulimu kyogwo. Namuganze nampedde olengera enjala bala bali ku mulembe zena n'enviiri nti oziraga abantu. Ate simpa y'emyezi. Namugasooka olinde kumpa emyezi 2. Nedda nze mpulira mbikoye ate omukazi wabanga akooye aba akooye. Balina akafaliso kaabwe. Ekitanda bakigulira mu mpagi. Owulidde basookayo empagi emu eri mu nsonda. Kati banoonye 3 ezisigadde bajja bayunga kiyunge. Kati we tudde eno waliwo azze okuloga. Kati atunda. Ono omusajja tayagala kutunda. Kati ate nga ffe babbulooka tetukyalina we tukolera. Owulidde twagala omusajja ono ettaka alitunde waliwo alyagala. Omanyi obaawo omuntu ng'ayagala ettaka nannyiniyo aba tatunda bulooka kayungirizi kiba kimuyisa bubi. Kati agenze w'omusawo ayagala ono atayagala kutunda atunde lwampaka. Bannange ebintu by'ensi bino byakirwanire.
era tobeeranga awantu n'oga nti nze ntuuse woli waliwo ayagalawo kati ono jjajja yali wa kiruga nnyo noono kumba amanyo kitabula kati we tuve ne tujja tudda erudda omusajja ali ayitiranga eno ne tugamba nange ono ayita ebbali eno addukira myala kiki namugane kati newo takyabeerawo gwe wamuleeta kakati ku kitundu kuno kuliko omugagga gwe bayita Ddembe alina gwe yawola ssente ze ono eyamuleeta okumuwola abamu ku bakozi baalina Ddembe omusajja alina bizinensi ze era alina akasente kakawera kati omusajja yabula nga bamaze omuwera ssente ezikunukiriza mu miliyoni 2 kati musajja mukulu bajja bamunoonya bamugamba abeera eno kati agenda okwetegereza kwe mwana gwe Naŋŋonzi Naŋŋonzi oddukira eno Naŋŋonzi naga Naŋŋonzi sooka ombulire wawaya kweziri Naŋŋonzi ono we babeerera ku ssomero yali muwala bano abeepalawuna abawala bano abalabika okuba nti bayigiya tebeeraze woowe namubuuza ano wosula wamuoba nedda topangisaawo Naŋŋonzi omazeemu amaanyi Naŋŋonzi eno gy'obeera Naŋŋonzi simanyi eno mbukalifu namuga toyinza kuŋŋamba mbu simanyi mubeera California omuntu awulira California alabanga kutuuka kwerere naye wootuukayo ebyaddala wobuuka amayuuni odda mwala wooguwona kati ate ogwa mu musongolankuyege Naŋŋonzi aliwa naali mukazi gwo mwana gwe bannange twabeera ku ssomero nga tukutya wali mwana wa bbeeyi nnyo neewe nootunulanga eyasuze kati sooka okwata ekyebiri ekyo bannange nga neeyanzizza kati nno sooka ompe ne ku ssimu olengera omulembe gw'olwaleero omulembe we gutuuse abakazi kati essimu bagisaba ennamba kasita akulengeramu omulamwa nina omuntu gwenziza okunobugira mu banja wano ssente yadduka ne miliyoni zange 2 kati nompa ku namba yo Naŋŋonzi tasa weebale Naŋŋonzi mu mbeera mwe baamulabira nga 15,000 azirabanga Idi eyingidde kati baamuwa kyebiri akasente ako kaali kanjawulo nnyo era kaamuleetera abavubuka be yagaananga ku ssomero kati wuuno yabasembeza yagwa mu mbi omuyaye n'amukyankalanya muli wano muli mukwasamirire mulinga obugegete mulemeddwa okugira omusajja mwagambe abeera eno taliyo kati ate gwe ngenda okusiba ngenda kusiba gy'omuzannyo mu ssente omutwe gukulinga olutwe ne tudde yagenza okuloga kumbe oyagala atunde ate amejenga kama ye iko na mputu ye iko na mputu munange baba kila mambo yote kati tutafunga ye kama amewoza atunda ebintu agambye ono ye muvunuzi okujjako atukujja kuchwa bibiteli datu nagamba nti atosaana kugira nedde ekintu jjajja tatubule sente zayagala oba omukutula amagulu oba omusaamu ki bali bagenda mussa mu mbeera emuleetera okutunda munange nga wayita ennaku 2 omusajja gwe bagamba atatunda yaani weetegereze nnyo katugenda okudda eno waliwo etuuka musajja mukulu ng'anoonya parking kati okumanya bannange ebintu by'ensi bizibu olengera eyasabye akasimu ng'okyabira simanyiwa namugane kati banne mwana gwe ebintu by'oliko tekisoboka olina kufuna nju mu tawuni n'osooka ofuna omulimu namugamba nti kati nze nsobola okufunira omulimu mwana muwala embeera gy'alimu yeetaaga omulimu namugamba dde manyi nti ngenda kuva wange nga ngenda okukola nti awo wooli tebagabirawo mulimu njagala nkufunire woobeera ewalala ebyalaavu kati kyenagamba ekyokugira namugamba naawe era ekyo kyendiko wabula kanakaana bannange Naŋŋonzi yingira ennyondo zo kati Naŋŋonzi nga tebamuweeza booda ono omusajja lingiriza booda ey'ebbiri agaba weebiri Naŋŋonzi katuba tuli awo ogenda okwetegereza ono jjajja atambulira mu kiteetero ekiteetero mwatambulira kama wome kata ukumbe wome kata tutalija wewe otalia banfunze we Naŋŋonzi kakati omulimu gwo wagufunye okitegedde omulimu gwo gwawedde dda njagala tugende gwe kati tebava mu bufo buno
Nangonzi tafuuse ngoma omwami oliyo obuti bwa tuluba. Kati nangonzi ono ye bagenda musuna budinda. Kuba kyasinga okwagala kyekisente kakatuddako erudde eno. Naye ebintu bya Katonda bizibu. Bannaye mukwano gubaawo. Bannaffe bali mukwano nno yokiriya Ronald. Naye waliwo omuntu gwogwa naye mukwano n'oba nga agudde ne musajja munno mukwano bannange yentunula era olakuddi eyo. Wali ogugumuseeko nga wasuze ne munno. Kati bannange ebintu by'ensi nabyo Katonda naye muzibu. Kyamugaa munange njagala mbeeko wenzira emyezi 2. Okiriya Ronald yali mukwano. Munange ekyagaza omubi omulungi tamanya. Okiriya Ronald bamugaye bagenda muleka neetaagala bamulekewo. Kakatuddako erudda. N'obwavu bundi bubi bannange. N'obwavu nabwo singa bwali bulwadde ng'obumirira empeke. Tuba tuli awo ng'omuwala akomyewo. Nangonzi ovaawo bannange nangonzi. Obwedda ndi wano nga bannange. Ku bwavu obunoma n'omukazi bamuntutteko. Kati waliwo ebintu ebimu omuntu yenna ategera by'alina okwetegereza nti obeera omwavu ennyo ate nakyo si kirungi n'akalungi k'olina basobola okukujjako. Awo mponyeza. Kati mbu abadde agenze mu baganda ze era mbu babadde baagala kujja kulaba waabeera. Kumbe ono mu nnyumba temuli wadde akatebwa akatuuza omuko. Kati naaga abireke. Nze nabagambye babireke era ne mbabuzaabuza naye mbaggyemu akasente. Kumbe mwana muwala gy'ava abakwebakira kkaba bamufudde engoma era obwedda bamukuba ngoma bamukuba bugoma ng'avaamu amaloboozi. Bannange kunange yebale nnyo nangonzi ng'amuga nkuguliddeyo n'akasaati. Omukyala ono omusajja ono amwagala ebya ddala kuba n'omukazi agenda n'akula n'aleetera bbaawe. Nakyo obulawo okituuma erinnya naye era nangonzi era yaba nangonzi. Owulidde? Katomanyi kangende nange mbe ng'ateekeka ono ku mudaala ndaze. Munnange ng'agenda kantu kanyuma. Ogenda okudda eno gwe. Ndio tukafanya kati mzee yuko kwenye njiani ana ona agenda kuyingira wabajja okuyingira enju mufate entumbwe mufate entumbwe ajja kitegeera tatunda abantu baagala wano tatundawo ne tudde eno kumbe nangonzi ali n'omwami bali mu kukola business yeeyo. Business yeyo Gambo cha mugaga Jendita baziba wejityo soko tusibire ubirawo teyanziza ali ku business. Omukyala ono yakola ku kyokugira wocha zozocha zocha tunabisirika kwata teyanzaba bale munange mshawe namutisha olina mu kasente ku chenjaawo. Omwami no nanyini business eno mulala bano bakozi banange business eyo business y'olubatu si nnungi ate kubanga okozesebwa. Alina omukyala ono oba omwami ono yali amwagala kuba banange tamuta naye alina amuli obubi gwe yasoma naye omugagga naye amuwayo kasente ennaku zino. Chapati nno zirabika zigize munange mukyalo ogira okanda ku ngano namusinza kanda ngano munange gwe alina emikono egy'ebyuma kanda ze naze kugulizaako bakasitoma. Chapati nazo bazitogaatoga bulala balinga abakyusa empapula z'amawulire. Katugenda okudda erudda muzeeyi abadda gwe kimbabula kinsuna kintakula kinsuna kindeka kinsunye maama oba kibadde kibannanga oku sirinye mu kinnya naye nga okugulu kulinga okuli kyoto
kiki muzeeyi mpulira ekyoto babuukirirwa wenninyawo oba masopulu si masopulu eno si masopulu eno bagiyita masolega kamukutte gira muzeeyi kamuleze kandeze tofunya nnyo jakale egulula bannange igenda maaso ate nate ndagambye oli ku VJM official so nga mwena gye muli etubatumiddeko mwena gye musinzira okubanga mulaba firimu zaffe zino ebina Uganda igenda maaso kati munayi nga tujja tudda mu kabuga laba ekiri eno ne naawe onsobedde busobezi ebintu obisoobya sibisoobya munnange nange oli kakyala kalungi twaleeri ne naawe oli kyami kirungi ekyami ekirungi ekyami kiba kirungi ekizigo ky'abasajja ssente bw'oba oyagala okubeera omulungi musajja gwe bambi baamu n'ekisente mu nsawo yo naye ng'oyagala obiwe bamukalu olabe mama nnyabo okimanyi oba mwavu obwavu buwulikika n'okulikika nti ogundi oyo awunya obwavu kati gweddaawo kati mwana mulaba musuubiza amaka musajja tawasanga kubanga naye bukyanga ava ku ssomero bbanga siri eddene eriri awo kati tawasanga ngenda nakukyali ewamu namuga njagala tugenda mwe tukyali yawulire nange kati oli omusisi wa chapati ebbanga lyonna lyakubye engoma eyo okulabika nti afuna ku music alabika munange alemeddwa kati abalina ku maanyi batandise okwasa embavu munange bwe tuveeyo ng'akomawo unedda kumba omuwala ono takyagala kulya nnyo butogo butokoso obwo bwe baagulanga mama naaki ng'omanya emmere y'omwavu omuwala atandise n'okunyiriramu akazigo oba akajja n'engoye zakyuse kati mbu yafunye omulimu bamufunidde omulimu agenda mulimu gwa kutunda ngoye bw'agenda ng'akola ngenda banga sikomawo mukyala afuna sente namuga atayagala nfune sente nzaagala naye n'akagoma tufaayo akagoma ojja kuba saawa yonna akagoma asajja babaayo ab'olugono bayinza okatuntuza ne bakaabya kati firimu egenda maaso nakolera mu kikuubo kati ng'amubuulira bulungi nnyo gy'agenda okulabika ni gy'akolera era agenda mu town batugende ffenna nange wokolerawo bwemba nsiikira chapati pulani tebadde mbi naye ewulika ng'eyikuyingirira abalala ekyotera namuga naawe yampadde edduuka kati ate naawe ojje kati se omwami onaagala kulemerako ne naawe engeri gye nkwagala nga tewandindese namuga nereka naawe ekintu kino saagala basajja beeyo nga bazibu boogera ebigambo ate nkimanyi owulira nnyo leka naawe ekintu ekyo obanga nnemeddeko omukazi n'akyatula leka fuuka te supaggulu naawe wonna emmere ekubula n'endeetayo ettaano abe waffe be bandabirira kumbe yafunye boosire kiboosire yakimansirira munnange nga wayita wiiki kakati owayita wiiki nga tujja tudde erudda kibuga bwe kituwe kifaanaganye njagala olabe omukyala tebamuleese maama ne ssebo abayaayi balina engeri gye bafuna omukisa kati omusisi wa chapati siika laba emaali gye yali afunye emaali ssebo omusisi wa chapati yali afunye emaali naye munange ssebo omuntu ayinza okubeera awantu naye atuuka n'agenda waajja lengera emaali gye yali afunye ssebo nga maali ddala jangu wano ne bannange nga oli walungi olina newufa ne TV kati abula kyogera ndi omusisi wa chapati yali antadde mu kasonda akasonda balina obusonda eri gyabadde eri myala gyeri emizigo gyeri waliwo obusonda bufukumula ebikuba aba
biyingira ng'abalwanyi b'olutalo si byoti eno nyabo tusanyusa okulaba kale ogeye mukyalo ono owange why genda ojja ebintu mu motoka omwami ono Dembe ayina amaka toba ngondeese wa mukazi wo banna ye mpulidde akuyita taata muwalawo nedda oyo namuleeta yava waffe eri kujja kunnyambako eyo yali mukwano gwa famire yaffe badde otandise okunkanga munnange kuba abakyala bamu ayita gwayagala taata munnange akuyitirawo taata kumbe engoma evuga katugenda okudde bannange mwana gwe bannange siwulirangako lugendo olwo ng'enkuba neweba yatonye bweti kale era tewabeera okuserera kw'amaanyi kwegamba olw'ebifo ebimu ng'enkuba weetonya munange olemererwa naye banne mwana gwe olugendo luno ate naye laba eŋŋendo waliwo wootuuka n'ogaana naye kati ebitundu ebimu kukolimirwa kyekiriwo mazima laavu esaanye okubanga laavu naye laavu bwetunulanga okugaga olumu otya ngenda kuwa laavu gwojja kutya munnange mwana muwala bamuwaana namugamba mukwano tugenda gussa ku leve eddako tunula bitya kannange gwe ebimu nsesa nondetera amaaso okuzooka katuba tulya ogwe nnyabo muyite ngana mutya ono waawa just ki gwe just ki tubadde nga mulimu just ki gye mubaddemu eyo mulimu just n'ayuza kati ogenda okumbuulira azaamuwana kirabika gye bava obugoma buvuze just abadde alina byaŋŋamba nga gamba ki bulijjo kyesigambanga biki byagamba ekitegeeza simu eno kwe bakubira bulijjo amasimu gempulira gavuga buli kaseera gwe omukazi atalina bizinensi n'ovuva amasimu ne gavuga baba bakugamba ki bizinensi gy'oba otunda ku simu eno kati njikugjeeko nawe nziriza ensimu gy'olemera nsi gwe yagigula olengera ebizibu by'ensi nja kukubaga amatama nkusowoleeza emba ne tudde ewa Dembe. Dembe ali eno ali mu ddembe ali mu ddembe jjereere kaaka nkuliiseeko mukwano abawala balina obumasu nayongeza nateeyo mukwano wulira kati omanyi waliwo kyenjagala nkugambe nga tayita Nakato bamuliisizaako wangi Nakato ekiriwo kyolina okumanya ono ye mukamawo kati byonna ebyawano ono yakusasula era ye bosi bw'oba olina kyogamba kati tojja gyendi gamba oyo owulidde ye bosi kati wawula ebintu byensi bino omuntu alina sente ayitibwa baaba naye nga yegwa omusinga obukulu nga newoba gwa omusinga obukulu egenda maaso ekibuuzo kiri nti biggwerawa ndi bulungi kaaka tuddako ewa Kapuuli wulira nze mbadde ŋŋamba era mubanja akasente akawera naye nga nkuwadde ku namba nge bw'abazze tosobola kunkubirako nakuwayo akasanvu tewali buzibu kasita omupeeza zange kaakati Kapuuli alina gwabanja naye alabika wa bikuubo nnyo kati atandise okusuula enkesi bw'abazze onkubireko ŋŋamba bw'abazze tugenda maaso Dembeza nsobala. Kale mama. Mukulikeko. Atukusange kuba tulise. Kakati. Yamu. Musajja mukulu ng'akwata kubo ng'agenda ku wa maama we. Bw'agende wa maama we agenze kumulabako. Ekoma likulikinga. Bane tusanyisa okulaba bannange mukwa mukiki? Ono gwe baleese ogenda okwetegereza naawe leka. Bane wali wandika eno ne ng'aba nange kati omuntu gw'embeera nga njagala nange eno gyondeka eno bw'omu bw'oti
kumbe ndeka naawe uwange kiki muno omwejjako maama leka naawe omuwala ono twamulabako ewookirya kati yabeeranga ewookirya namugamba addayo ku ssomero kumbe omuwala ono yalina gaapu gye yali abazza yali agala abasajja babiri omulundi gumu Dembe kati ono yamwejjako Dembe mpitaako nyina n'amuyita Dembe sookojje kati kumbe baafunye omupya maama yatunuulira ono omupya n'alyoka amuyisa mannyo kati ne basooka bageesimba Nangonzi naye nno tagenda Nangonzi nono namukuba sikuli wanted naye kati sooka ompulire isooka oyogera ekituufu ekiriwo munno wamuleka wano era okimanyi omwala ono n'akulinda nali manyi mwagalana naye kati nziza okwanjulira oli oyo bikadde obadde ki omwana w'abandi wuuyo yenna akulaza omukwano n'omwemansula bwemansuzi obadde ki Dembe kati oyagala kufuuka kyampaka Dembe tokyali Dembe ofuuse ensasagge obutanyagwa Dembe tende ye mukyalawo n'amugamba ky'olina okumanya oli ye mukazi gw'olina owasa emisaswangule gy'ekyotera otandise okujja emisaswangule gy'omu tawuni ogireete wano mukazi gw'olinayo n'amugamba omukazi era gw'olina okuwasa ono gw'ogenda okwagala maama maama kati nava mu kyalo abakyala b'ekyalo baba bakyalo n'ab'ekibuga bw'ogenda mu kibuga ebintu byawukana sokulindeko byebe kati ono ansobedde ali wano atuntumuka anyoose bunyoosi yenna atuntumuka tumuviire jangu ulira nkulaba tuli mu mbeera yo namugamba onyizeemu tamu mukadde kano nzibu nayirengera gendi mukyala ne bannaye kale okwagaliza si kubi maama ayagaliza nnyo mutabani we genyabo kyala naye ku kyuma kiri maama kye omwana kyaleese bw'ogattako kino eryo si bbanja maama ono anaaba tayagaliza ekyuma kikino kiri mu fulu package owulidde oli engeri gyalimu ebitundu ebimu alinga babyewolaawola nerengera bannange omusajja aleese akamaali ne maama ayagala omugundako omuguunu ogulwanya entalo za sakala ngaakyo amajja tugende tetuganye noono bamuyisaamu eggaali abacyapati naye ebintu bisaana kwata bulungi kati maama bali betufumbira kyayi baddusi ono omwana yafaanana kitaawe kyenkakasa yafaanana kitaawe kisoboka kitya ate ng'omwana omwala yalifaananye nnyo nnyina katugenda okudda eno ow'okugulu ali wano pusi zikaaba oziwulira waliwo ekijirigemba kikino kijja kiwaga banyo gwe gwe ssebo ne wonookola otojja kutunda bwa kati atandise okukkiriza ayagala atunda ennyumba obulwadde bumuli bubi ebiseera bisinga omuntu obulwadde bumuluma akasente ne kabanga kamugweddeko atunda nadda mu kyalo ne yejjanjaba afazaali kuba ebintu by'ensi byo bikolwa mulamu n'agamba ono kale babe nga bagenda mu maaso abe ng'afuna omuntu ayinza okuleka nti agula ayagala batunde namuganza abaguzi mbayina wano toddamu kulabika ndi obeera mu mbeera bwetyo munnange ng'agamba munne bagende baleete omuguzi aleme fa bubi noono ng'awagira kati omuntu yenna akulaga ekintu ekikyamu nti kituufu omuntu oyo ayinza obutabeera mutuufu ono yuno maama ayomba nga tayita nakitende nakitende njagala okwate kuba olinye emmotoka ogende mu tawuni njagala ogende ewa Dembe namugamba omukazi oli gwe yazze naye oyo muveeyo nze sola kukkiriza mwana oyo muswaswangula abo babbi
Mwala inaina atunulanga ababbi. Siyinza mukkiriza kubanga abeera maka g'omwana wange. Gwe kwate kuba ogende ekyotera, otuuke ekyotera, obe ng'odda mu maka go. Ate no tokomawo. Tokomawo nga tofunye lubuto oba nga temuleese mwana wano. Genda ofumbe. Maama ebintu abikutte bulala ndaba nga abikutte mu ngeri y'ekiga yavaawo ate. Efirimu egenda mu maaso. Wekitundu nandyagadde kati naye oyitireyo omulabe okiraba kati buli kimu kisobole okwanguwa yenna eyabba Kapuulu. Nze kampisiwa Chairman ate naye ali Kapuulu naye seba ali mu baddiira. wengenda okuyita bwenti Kati baagala babe nga bafuna Chairman naye bamunyigeyo. twanguyirize Ekintu kino tukyanguye omusajja olumbe lumuluma ayinza okufa nga tatunze. Ne sente zaffe ze twateeka mu kumuloga ne zitufa. Kati bwe tuveeyo nga tujja erudda waliwo akonkona. Bw'akonkona wangi Wai Yotya kyekiriwo tubadde mu kyalo. obwedda tuli mu kyalo gye twavudde. Okimanyi nti omusajja alinayo omuwala omu. N'amugamba mu kyalo alinayo omukazi. Ndowooza maama we kyaka Kaakati nno maama we yali yamufunira ndowooza ekikyalo ekirala. oluwala ne lujja. Naye ssebo oluwala lwazze nga twakatuuka ne tutandika okwekozaawo. Ne lweki Mpulira ssebo nga mpulira obusungu. ne lisooka luntunuulira. Banne lwantunuulidde bubi. Owulidde? Anyiru eri Kyokka lonna ne litunulanga empaga. kazoogu omubakazi abo. Maama we ndowooza adde yantegedde. Okantunuuliza ne Ssebo mbu ne nazaala we teyamwagadde. mutabani we ne baddeyo. N'akwata mutabani we n'alyoka amuzza ebbali oba yamugambye biki. Yenna musungu obangambe nyimuka tugende. Kati n'omwami naye yakomyewo nga ndowooza maama we byamugambye tabyagadde. Kwe kuŋŋaata tusituke tuve wano. Simanyi buno obufubo tebuliiyo. N'amugamba obufumbo buyinza okuba tebunnanywera. Ate ekisooka byalina sapooti okuva wa Nazaala. Kaakati omukazi olinze we mutiiridde ow'omu kyalo Nazaala bw'aba nga ayagadde omuwala afumbirwe mutabani we bazibu baakwawula. Kati ye ali ku kisa kya musajja nti yamwagala. N'amugambye ebintu byangu obufumbo bw'ennaku zino tebukyali bwangu. Nakato Nga tayita Nakato. sooka ojje. Obufumbo bw'ennaku zino tebukyali bwangu. N'amugamba bebi yebaseemu. Kati bw'aba azuukuse omuwa ku kyokulya bw'akubuuza wendi ngenzeeko mu njala nkomawo. Owulidde? Kale balina okutereeza amaka gayuuga saa yonna babasimbula. Firimu egenda maaso. mukulu Sonko Kati tugenda okudda ewa Sonko. Wowe Sonko wangi mumpita ne ukwata kali tulira wano wattu. Yatusanyusa obbalaba Sonko mbeera ki? Mbeera eri wano. Eri wano yakubiguka bubigusa embeera yakubiguka bubigusi. nga moli Sirina bwendi mbeera ki? obugalo Ebintu si birungi nga bwendaba. ekiri kitu kyatulemeramu muli muti eyo gye tuli naye ensonga gye nakutumako ensonga yateredde Kaakati ng'asooka mbuuza bye nakutuma wabikozeeko kwe nti buli kimu nakikozeeko. zaffe ez'okutukuba omudidi N'amugaa sente zo bagenda kuleeta era omudidi kyekyo. mukobero balingiza Chairman yekka yabulako. N'amugaa katulina kuleka tufuna Chairman ebintu biggwe. Chairman mwe saagala muteekateeka wano. Ne Chairman saagala nnyo mussa mu bintu bino ayinza okujjira okwonoona. Twamuteeseteese dda. Tewali buzibu kasite banteekateekayo. Kati nga tuvaako eyo. Kati gwe baasindise mu kibuga. Bana eno nga sitegeerayo. Eno gye wadda. Eno ye loogi. Lwaki ondeese mu loogi? Wabadde mungambye ozze kundaba. Ne ngamba oyagala ku ki? Injection.
ayagala injection oyinawo obwago webuli mwagala kusula oba muli ba short tuli ba kusula kale kuba kutta awo nazo sente endala ez'okusula ziba ndala waliwo kukuba kutta ne kukuba kusonyiwa okuba wumba kati ono ayagala kuba kutta jangu bambi mulamu kati okumanya bino emikyala bya loogi nayo bizibu sebo buli gwe baleeta anaba mulamu waabyo anti aleeta ye muganda waabwe kasitoma kakatuddako ewa jjajja mutuula ku lubengo Mwanje Steven Kabanana nsobola okubaawukanya abantu basuula okwawukana ekizibu kyo bwe kibanga kyakubaawula bano abo baawukana bagatta oba si ekyo okubagatta ne babanga byonna mbisobola oyagala kikubagatta kubagattulula gwe obadde kyosimba olukono jjajja simanyi oyo badde ki bajjajja bamanyi oluzungu jjajja naki jjajja nze mbadde njagala otugatte ngatte n'omwami wange twenga tukala jjajja n'oli nazaala wange akyawa oli jjajja omwana wa luzungu bulala nze saagala kwawukana bbawa kati abali mu kutunda ettaka ly'omulwadde sente ziriwa ogenda okwata opapa ki mbadde ndaba gwalaba kati nnulaba abayite mupapa ekyapa kyo kiriwa muzeeyi muleete mumuleete bano be bagula naye neddido ezigwera ku ttale nazo baba bazibaamu embirigo muzeeyi ekyapa weekiri ekyapa kiri waka mbadde ngamba tugenda kulaba gy'ogenda oggula sente temubanga linda naawe sente tugenda sooka tuzibalemu sente baagala kubala ogw'omudidi babala sooka oggalewo tugende basebo mbawe nga bagenda bagamba bagende muzeeyi abalaga ekyapa bakole endagaano wabeewo okusayininga oba nze mbanje situla saka omugagga alina amukwatira ensawo zo zaffe tuddako ewa jjajja ekyakuleesa okimanyi oba tokimanyi I'm to it right remanya ngene kikola ko eno omwana ono bannange ogenda giteeka ku kyayi wannazaalawo kati tugenda ku empirimo empirimo eno bw'ogiteeka ku kakyayi k'omwami emukyusa omutima nnyo yongera ebbalaga omukwano fuba okulanga ogendako mu kyalo osinkane nazaalawo naye ogimuyiseeko empirimo bw'onoomuyisaako empirimo omukwano gujja okweyongera n'olijja mukyayira tojja kumanya jjajja atandise okubalaga ekyokula ono jjajja mulala nnyo omukooki wuyo jjajja mukooki mutuula ku lubenge lwa Mbalama wuyo atuula ku lubenge lw'Embalama ozanya n'okuzanya kyawedde dda mwana muwala ogira katono nnyo oteekamu akanji agw'eddalu gira katono akanji ajja gw'eddalu owulidde kwata emikono ebadde ki ogwo omukono weegwaki lwaki okwasa guli ogwa gundi gwe nno obeeramu amagezi mwana gwobe sirias kwe wazza okukola kati munyangwire
n'awaayo ekigali. Temuyamuke nga baamuka. Egenda maaso. Tugenda maaso. Mbadde nsaba ogendeko mu kyalo. Nze no tubeere ffenna. Siwali buzibu, nyina ensonga lwaki nkugamba obeere mu kyalo. Newa nange ebintu by'ensi bizibu. Omwana olwamaze okubaako ono yamusuzizza mu loogi. Yamugamba ddeyo mu kyalo. Kwata ssente. Kwata zino. Ne bannange. Omanyi bagamba entunulayo kyekitiibwa kyo. Kwata ssente. Waliwo abajjamu 2 n'ab'omutwalo. Bannange weegendereze ogwa ku grade ki. Gwe grade y'omutwalo tokaana nnyo okutuuka ku grade ey'abe 10 kubanga oba otunula mutwalo abatunula 2 n'ettaano bonna baba banjawulo. Yamugoba. Katugenda okuddako erudda. Ne bannange abantu beno kiki? Abantu ne bamputu. Emyala gyonna egyali gitwala amazzi kati tebakyagala gogola mwe basula ebisasiro. Abantu bamala gazimba bubi kuzibikira ntobaze ekintu ekimenya amateeka. Owulire tugamba you people you have to arrest people. Now look at this one. Look at the building. The building here is the gundi omufurege. But now look the gundi is up. Ingini wano vaayo. Ati chifu yenze. Biche bino be mwako. Mwakoze biki? Mbasonyiwe ki? Muzimba mugga. Ati obuzi ennyumba bagizimbye ya nnaku 3 ngeri waggulu n'okukomerera ewedde. Munnange jjira tujja omuga abantu abakulu kakati nga omanye ebintu bino era naawe bimanyi biba byakukwaka ki kyakwaki. Sidese eyonjodde buyoozi kwata ote oli muntu kale. Era no lulimi lutegerekeka nti omuntu abajja kutereeza wulidde. Kumbe ono ali ku ssimu ayitaba n'ayoola. Kati oba mugizaawo mube nga mutereeza then tibenga ekintu kiggwa. Egenda maaso. Agenda okudda. Musajja yamugobye. Oyo mwana alina kyano. Omusajja yamututte mu loogi era obugoma bwakubiddwa. Kale wabadde waawo okujjanjabibwa. Kale ne wajja wabaki. Wabukedde ku makya. Yani bwakedde ku makya n'amugamba nti gwe vva wano. Kati yamukubye bubi mpaka kulumwa. N'agamba ngenda mukubira amasimu tulabe. Lwaki omwana ono atandika okumalako akewungula? Omwana ono lwaki yeeyisa bw'ati? Emputu eno kiki yagijjawa? Tugenda maaso. Njagala weetegereze. Kakatuddako musajja mukulu ali wano. Ali kaduuka ke. Nja kujjayo ndowooza wiiki ejjaawo ngenda okuleeta. Ali wano kaduuka akateeze y'okiriya. Kati okiriya aba ali wano ogenda okweregeza n'ekitende. Pannange nakitende. Waŋŋamba wagenda kusoma bulijjo woli. Nedda. Nawe nga obimanyi eby'essomero. Namugamba eby'essomero muno ebyatabuse kati ate nga obimanyi nali ngenze mu sponsorship. Kati nakitende ono ogamba mbu isimanyi agenda ku ssomero baali bamubalidde omulimu guli ng'agenda bwa ddembe mbu mu bufumbo kubanga mbu ddembe yalina kasene n'okusinga kwokiriya. Kaakati no ddembe yamubye bubi ku mpaka kumunoza. Nadda. Kati ng'amuga akansooka entuuka wakanzi gye nkulabe. Ojje kati okomawo ku bufumbo bwaffe tutandikire twakoma oba kiki? Ogenda kumpamu akaseera katono nnyo. Tulabe kuba omuntu amaze ebbanga nga taliiwo bw'okomawo. Noono naye aba yakulinze dde era abaawo obusungu ndowooza oba okitegeera. Kati ate olwedde abadde talina bakuwummuza nkaka.
kati okiriya kirabanga kyekyo mukyala akomawo munange firimu egenda maaso tugenda okuva eyo ali wano aweeweeta agenda gamba naawe engamba kati gwe wange kikyate ngamugabo manyi eraliikiddemu kubanga yaŋŋamba ng'ajja kujja eno mu tawuni yanoonye kati mpulira siteeredde ng'akyaliwo omuvubuka nakutawa nakugamba nti wano omuvubuka oyo olira nno okitegeera okimanyi omuwala mbu mweraliikirivu gye yava kyotera muvubuka ayinza okujja omunoonya mbu gye yava yali yamugamba ajja kujja nnoonye kyonna tajja kubeera mu kyotera tweraliikira dde oyo muveeko teweraliikirira waleetera empale ze bw'ati tajja kukyagala yagamba oyo tajja kukyagala muveeko takweraliikiriza ajja kukula ki ebintu byoddeogamba nakugambye edda wali we bazimba ennyumba wendi wano katugenda okudda eno owulira mirundi emeka kiifu kati Maria byasoma atandise obipiikinga era enjagala kusomera eri gyali tugana omukyusa nze sirina buzibu ogamba nti waliwo omulamu laba asomere kine kati okimanyi nti ono omuwala alabika ali yazaala dda alina n'omwana omukulu Maria w'oyo zino saawa ziri meka owaayi mwana gwe zino meka saawa 2 eno mbobya wano siraba omulamu zine teziri 2 sebo maama Maria ayagala omwana bamuteeke mu ssomero ery'ebbeeyi nga n'okubala essaawa bamubuuza zino ssaawa mmeka naga 2 ku lw'okuba katunuddemu 2 taata yagamba eno mbobya saawa 8 mu luzungu n'amugaa zino ssaawa 2 mu luzungu ziba 8 akalimu we kasonga mu 2 ziba 8 owulidde wano siraba omulamu ono yalabanga ono omwana bamukwesiga bamuzaala bakoowu mbali ku bintu bya kisibo kono katimba mwiri omanyi ssebo omwana ateekebwamu ssente okusoma oba omulaba omwana buli wasemba sembe ennyo mu kibiina nga ne byasoma tabitegeera ssente ezo ziriemu akanyama ofune omukkutu obejjagale owulidde obaye nga asanyusa okulaba kali kumbe musajja mukulu nga tajje wa chifu yakwasaganya emirimu gya tawuni kanso ng'amugamba waliwo ensonga eyantuuse gye njagala okugamba awo mu saidi eno simwe bayitawo ba mu California waliwo akaduuka kali awo akaliranye akaduuka batunda eby'abaana biki ebyo naye waliwo akavubuka kasiikirawo ekyapati ezo ensonga zikana poliisi ezo n'ensonga zino ba mu poliisi njagala mukakuba engwala mukalemeseewaawo era tubadde n'enteekateeka kati firimu eno etuyigiriza omugagga wayagalanga mukazi wo tolemera kufuna ne gye weekweka ennyo ddala amanyala kutegeeza bwabadde omuntu yeerimbika mu kantu akatonotono obuswiti tuwo naye ekiro nga be batigamya abantu olengera n'amugamba kiifu ekindeeseewo mu abo obuyinza njagala wumala omuteekeko amaanyi ag'enjawulo nze akasente konna ŋŋenda kuwa amesegi awo bijja kwanguwa amugambye agenda mussaamu emesegi byo byanguwa tibyenkulula atuuse olaba bamusindikidde awo ngana singa bonna naye bannanga ensi eno si nnyangu mukama katonda buli muntu andibadde omuwa ku ssente n'ajoogako n'atajoogebwa kyokka lwaki kino bakikola kubanga omulenzi oli yagamba omuwala ndi ajja mulemerako yonna gyali ajja kujja amunoonye kati omuwala ne kimweraliikiriza Katonda yamugaa toddamu kweraliikirira gwe tutya mulenzi tugenda mukolako ajja kukiwulira tugenda maaso kakati oluvannyuma mwana muwala
nsanyusa okulaba mwana wange Dembe nga tasanyukira mwana azze wa maama we bannange kuliko ekkubo nsanyusa okulaba asanyukirako ono Dembe kiki ono kiki naye ogwo omusasangule nagamba nti kiki kino kyoleese tondeetera mberebezi wano naye kale mama loni waali jangu kati nga tayita Loni kwata ebisumuluzo bino kwata gulawo wali ojewo ebintu byo mu bbuutu enkoko mu kisale kati katugenda tugirime wulira azze n'enkoko yakuliibwa kati wanawula takyayagala wati mwana mula wanawula takyayagalawo omuyigiriza byonna byayogera ng'osirika busirizi kati tugenda okudda ewa Umaru naye omanye ennaku nga yakulumye ennaku ekuluma n'ekufaananya omulimu gwe kati Umaru atunulanga capati esiridde nanga gwe gundi gwe baŋŋamba mu mulimu gwa capati muno muwerimbise naye ng'ekiro bba olengera amaaso olabika onywa n'enjaga bannange enjaga nga sigirinywa Umaru olina ennaku bbiri wano nga toliiwo tetukyagalawo capati zo wenna oli wano osikidde wano yonna wenna omuluka guwunya ebijanjaalo oli wano otusiriwalirako twala capati nyumba z'abandi zonna oziyiridde butto buli wowulira oyita butto yawunya eno nga baleeta Katunda okunywa wano omanye ebibiina wotuukidde nga Loni endi bubi gwe baleese sasula emitwalo 27 naye kati waliwo mmembe eyadduka atubunyabunyizza tubadde tulina sente zetusasula ngaffe 27 kati bwe twagaseeko zino ezoono eyadduka netusitematema nga tulina kusasula emitwalo 37 Loni eyo embeeza enkaka simanyi nakumanya sente zo weziva amemba amatofaayo omanye abakadde bagezi bw'aba asaba tagamba mpa nga mulungi ekizibu abanga akinyumyako naye erowooza kandi abo abaana oyagalanga nnyo muwogo ate ate bategese emigaati baabo emigaati eyo ndowooza wangigirese oyagalanga nnyo muwogo mama ndeyaza mugo gyali omugezi mufumbe yali n'ekizibu yesuseewo kamala okutegekera kati ekiri wano abakiifu kati jjukira ono mwaka baali bamuwadde akadagala kanjinoni wano nkasimu akatono ngikusomere operation tunyweze obufumbo operation tunyweze obufumbo nange waliwo street yawo kati tugenda okudda eno Umaru bamuleetedde abasirikale mugende mumwetikke eso ebijanjalo mubikwata mpola kubeera manyi musobola obikozesa kale chief mumukubirewo engwala musitule jeke nga tebunaziba Umaru agobeddwa wetegereze maze kikolako kebaleeta omwana kaleete maama dda nga tanywa olwanywako olwanywa Katonda muwala owanyabo nsanyusa okula baninga tusanyusa okula kale maama ku mulundi guli saakwetegereza bulungi omanyi luli saakulaba nnyo Dembe naye kimanyi Dembe walonda ensusuuti Dembe yalonda ensusuuti engeri gyali ensuusulu beeto sooka ojje neetegereze bannange okimanyi patanki okimanyi oli omwana simanyi nekitende yali atusaza ensawo kumbe nengera ddala emaali yino mu bujjuvu maama alaba emaali mu bujjuva walonda omukyala omulungi ennyo atuweesa ekitiibwa Kalogo
kalungi naye kalogo abawala bano babayigiriza okuloga woowe simyeyano naye nga maama wannyo nkwetondera munange ojja kunsonyiwa luli natulika kumbe kye baatadde mu katunda muno kyekimwogeza ng'omuzigo ku muliro agonze yonna ali wano asaanuuse nsanyukidde ddala ye nno Dembe yalaba nga waliwo emirembe maama kasita akwatagana ne mukamwana kati nze naye ng'enjala nze nnuma Wabbuyu azenjala emuluma Wabbuyu kati kumbe Wabbuyu aro bagambye vewo lakini bakuwadde nakumeka oli wano twarana polisi biseera chifu bagambye gwe basenguke oli wano nanange muzoka mundekemu Justina nkali naawe onadde maze kutunda chapati naffe nanga n'oli atundirawo naye nze gwe mugoba olira yatundiramu lakini siye gwe balina mburere nene kumpe batundira mu kkubo kyenkana musanyufu nnyo tugenda okudda eno kumbe abazi okukyala basiibula Dembe njagala omukamwana omukuume bulungi omukwate bulungi omulaba twafuna omukyala bulungi mukadde maama n'omwami we omukwate bulungi mwagalane ekirala kyensemba nakyo n'omuzukulu mwagala baabo kale mubeere bulungi mutambule bulungi munange bannaffe baabano nga bakwata kubo kuyingira gaali babe nga bava wano kati nno gwe yawadde ebisumuluzo okujja ebintu mu mmotoka leeta ebisumuluzo byange naawe nkaini biibino nga tebajja kusimbula bave wano babe nga beeyongerayo ng'akolezaamu gaali awo munange nga ajja akwate kuba abe ng'ava wano tugenda maaso ne sinema omusajja oteeka mu ccupa ye firimu egenda maaso isola badu VJM official natenga bulijjo ate nga mwena abato atubaagala nnyo kati sebono yaddeyo mu bufumbo ew'okiriya n'amanya waajya yakomyo akantu kena kutumoze nako kati kakantu okaleese namugamba okaleese eri obufumbo gye yalaga bulayika munange oli omukazi mukambwe kati yaguze ekyuma kino ekyuma bakiyita mpenduzo kiyita n'abali ewala namugamba ako kenkuleetedde kirungo kyokka kyekigira kyekibulamu kuba n'ekyuma kino kiba kigendamu amafuta kati okiteekamu amafuta ayagala anyweza ono kiri yajja kitegeera naaga buli kimu kiri kiriya kweni kwata wano amuleetedde ekyuma kati nga wayita wiiki emu bweyita nagambe tukyagenda maaso ebintu si byangu munange nakugambye ndoonye ennyumba ogenda okudda eno nagambye genda ono yamugamba waayi genda onoonye ennyumba njagala ogende mu kibuga oleete onoonye ennyumba mukazi wange tumuteeremu bizinesi nagambye genda mu kikuba noonye ennyumba nagambye ogende ekintu kino okikoleko bwangu naye oli wano weetawula bwetawuzi ono yamugamba tugende sente dumukwendi apaana mugende munoonye ennyumba bwe mugifuna tulabe kye tusasula mujje owulidde batukole lisiiti nsasule naye mukama wange oli ayinza okukola atya lisiiti n'agikukwasa muli badde ennyumba yiyo sagambye gova mu maaso tambula genda ononye ennyumba nze ndemuwa sente agenda asasule sebo nga bagenda kunoonya nju wangi kikyogeza kyo kati ono yamugana eddembe otegeera ddi njagala mupangira bizinesi namugamba mukazi njagala mufunira bizinesi akole oyo omukazi waleeta wawaka namugamba mukazi waleeta wawaka oba wakukola simuzaalaga namugamba omukazi yazaala nedda omukazi tonnamuzaalamu wadde omwana otandise mupangira bizinesi omuteeke mu bifo ebiri bizi oyo aba akyali mukazi wo
omukazi oba waleeta mukazi oba tewaleeta mukozi kirimu enjawulo. Kati omukazi muteeke mu dduuka simanyi akole obenga amutadde mu display bajja nemugulanga ekyokulya. Nze nkubuulidde. Kati ono yamuwa amagezi n'alaba ng'owaashi. Wamme emimwa kyegyava gigejja Mindi. Ogirengera bannange. Mindi mugyegendereze. Eyina engeri gyebuulukusa emimwa egyo. Ebintu bya dduniya eno baddaga bizibu nnyo. Kati ogwo omuka guyita gutya omuntu ne gutandika omuga kati yitawo wano. Gwe jangu wano naye magundi. Nagamba nti nagamba bw'olaba nina byenkola kwate kuba obeeri ng'olabiriza kitaawo. Omwana ono genda olabirize kitaawo. Ozinyuka buzinyusi. Genda olabirize kitaawo nga bwempita eno ndi mumuyitaddemu amagezi. Tuula eyo waawe olaba nga ajjangu ngamba. Katugenda okudda eno. Kakati bayinayo endiba. Bali ku bupapula. Ono ali mu kulongoosa. Why? Onoonya kakyayi oba kasoda. Mbamuleetere kajuisi. N'amagezi ge wampa gaakola sempala. Okimanyi nalaba nga omukazi ngenda okula ekikyamu. Omukazi yali agenda okula ekikyamu amuteeke mu dduuka atandika okuba ate ng'anoonya munoonye. Omanyi waliwo ekintu kyokola ng'olowooza kiyamba mwenna n'otandika okunoonya omuntu ne wejjusa. Kati munange bakasoma babeera bwe batyo. Oli amutuma kino n'amukwata mu kiwato bw'amukoona kabina bw'amukyusa embiriizi. Ono ali ku Mindi naye agiyomberamu. Emindi eno nayo yagala ab'obusungu. Gwe emputo eyo gy'oleka gwe nagambe kutuulawa. Yamugambye atule eri mu koona kitaawe bw'aba amuleba ng'ajja adduka emisinde. Naye akaana konna konna emputu ekalinga emputu nyaabula. Firimu egenda maaso njagala weetegereze. Ali Kabindi. Ali Kabindi. Ali Kabindi. Kyekiddaku. Kaakati ono aba yeebase. Mukazi tawulira ate ku busungu kati. Naye nakati nze bino sibitegeera. Gwe nyini wangambye nonye ekifo okolera nera ekifo n'ekifuna. Kinze niwayogedde saabitegeera. Namozi bwe nali nkuwasa saawasa mukozi nakuwasa kunfumbira mmere okitegedde era seta akuddamu kuŋŋamba nti noyagala okukola. Kati wanzija eri n'oŋŋamba mbu nondese kukola. Kati bino biki byonzizaamu? Naŋŋonzi olimu yaaya. Buyaye ki naawe? Naŋŋonzi bw'oba oyagala kola genda onoonye omulimu okole. Bwe noolabako akapande ke nateekawo nti njagala abakozi Naŋŋonzi yali anyiza amapeesa. Yankati tonkwatako. Leero ntajja kuba bugoma wiiki namba. Bugoma tajja bukuba. Kaakati nno mu kuva eyo manyi omukazi kye yakola. Ng'asooka akubira mu n'essimu kirabika ebintu byakyuseemukko. Ayagala babeeko kye bakola ekiyinza okukyusa. Kati ono ng'ajja. Omusajja ebintu yabikyusizza. Kirabika emputu akyayinamu nnene. Ate ono alabika omusajja
alina omufulanga kwegamba kyagala kyakula naye bw'abanga afuuse wamputu oyo musajja taasoboke kati balina okulabika nga banoonya kye bakola mukwano gwe yamuwa amagezi naki kye baba balina omukolera bw'abanga takyawulira ng'emputu emufuukidde emputu weetegereze kiki ekiyinza okuddako njagala olabe kali ssebo ono yamugaani balina omufuna ebyo teeraliikirira ebyo byalimu byapalalapalala amala budde balina okumukolera ekisinga yamunyumiza buli kimu kyonna nga bwe tulaba ekigenda maaso ewaka naye ng'emberebezi ekyaliwo bizinensi omusajja gye yamusuubizza akyagimummye kaakati ki kye balina okuzzaako okulabikani omusajja ono bamugonza njagala weetegereze efirimu egenda maaso laba tusugemindi nateeka mu binyeebwa katuge n'okudda eno ono kimanyi nga maama waffe agenda okudda ewaka ng'omwana amubuuza maama waali wantaliiwo yagenze kunywa mindi ya ssaawa 10 mbu yeetera omukolera aginywera wa mukwano gwe kati babeera banywa emmindi wano mbu olumu anywa emmindi n'afujja amalusu g'emmindi mu binyeebwa kati mbw aloga kukola kikunyweza ono ne tudda ewa jjajja bano baatuuse dda ewa jjajja omukooki omuntu ono laba tumuteeka mu ccupa kati yamugamba ono bbaawe yeetaaga kuteeka mu ccupa ndaba emputu alina ggulu mu ddamba alina emputu ggulu mu ddamba kati nga buli kimu ye gwa asalawa netubiteeka mu ccupa munda nga gwalagira jajja otegeeza kyaimin what are you trying to mean ono nno waalusidiiki nnyo bagenda mufunza amawaggali abe nga takyapapala ebyo byaleekaana firimu bagiyita omusajja oteeka mu ccupa jajja nkitegedde you can put him in a bottle in any bottle naye gwe mpulira oyogera ebyekyayi naye jajja tebagala byakyayi nedda jajja si byakyayi I think we can put him in any bottle available. Let it be mineral water bottle or a Fanta bottle. Ojja kukiwulira akaana kano kalina olusiddiiki lungi mu bintu bino yamugamba agenda kujja ewe ewaka bamunyweze egyo emikolo girina okukolebwa tugenda gikolerawo ewaka leero si byakumuwa ddagala ate tuzireka wano ng'asooka gya akasente kamusabye tolaba ndi luli okuloga bali kyali kya 15 kati kino kiri mu 7,000 kitegeezo kye kinene ku mukooki kyagenda okukola oli kisinga ne kye bakoze maama omuwunza ziwera enkyakya you can also count and see bananga ono omwana sente zeezo sente zeezo efirimu egenda maaso njagala weetegereze efirimu egenda maaso njagala weetegereze mugende nzija kujja magezi era n'agamba mwe temufaayo mwe nze nja basangayo obadde ki osituka osimbuliza be wamuwa akasimbuliza jajjaawo toteeka mukono ku ttaka kaba kiku olimu emputu gwe nakolako gwe tamanyi obona anaamujjanjaba kajjajja nsituka entya
teri kusimba twala eri obunafu bano babano wabula emindi ekusesa omuntu jako mugifu wata ayongera kutalaga banekana akantu kakabi nga muwandula amalusu munva zemu abasajja akana ko tekaliwo akana nno nga kamuwabidde wanewuwe mbu yalina akazindalo yayogera yayogera ne bamuwulira namugamba nze nkubuulira nze ekyokulwanyisa kyange kiri kimu Mindi buli kyenjagala nyikuma oba nkiyoyeza mutuntu nga njikuma buli kyenjagala wonna wenkyagalidde nga njikuma baasi Mary jendya nawa baba bali awo owai gwafaanana Lucia gwe nyawo nakugana okujja saakugana okujja wano Nakato kati nga tujja tudde erudda bayita Nakato bwe bayita Nakato nga mugato genda beerayo waka kwata akasente otwalira abewammwe mu kyalo ng'amutuma sente bannange weekuba egonza alengera afukaamirirani ono ali mukuba masimu kati nga takubira jjajja ng'amuganze wendi jjajja nkulinze buli kimu kyewaŋŋambye ono mugobyewo ndiwonzeka weetegereze nga tayingira jjajja amekujja okirabye obwangu mwempise ndagase kusese lyantama basi weetegereze najjayo lengera ebikola lengera ebyuma lengera gira bwoti yanguwa gira bwoto yanguwa enankani kakati kwata kati genda okwate ku mwami wudde gyali mu kisenge ali wano bamulookinze ddaasi ne bamukoleeza bamulookinze dda efirimu egenda maaso jjajja n'atuuka omazempa badda najja olusinzi yamuleetedde ya Uganda Walagi ajja kutamiira bulungi kati nga tatuuka gwe itawo wano n'asitukirawo omuntu omuvuga bakwata muzimu gwogwo gwoguno bamuwunise yawunikiddwa dda wanje okitegedde kakati wai musajja mukulu
linnya wano bannange musajja mukulu bamufudde ki? Musajja mukulu lengera kye bamufudde. Omusajja mukulu kye bamufudde kirala. N'agamba wano buli kimu kyonna kyoyagala okimazi. Owulidde? Buli kyoyagala kyonna. Nange tonzironzise bannange. Kiki bannange bamutadde mu sayizi. Sajja atwawuluma yitawo kati jangu n'aliuka basi munzijemu mama tulekanira ulega wowe mama n'agamba nti kino kye tukoze si kya bulijjo. N'amugamba n'eccupa eno erabwako gumu. N'amugamba omwoyo tegulina laba ku mubiri gwagwo, omwoyo guli mu ccupa wano. N'amugamba nti tewabangawo omuntu yenna amulaba okuleka ggwe, naye singa kiriba ne wabaawo amulaba, singa kiriba ne wabaawo amulaba bw'ati. Buli kimu kyoyagala ogenda kufuna, obugagga ogenda kufuna, nga gw'olagira, buli kimu nga gwali mu maali, naye tebalabanga ku ccupa eyo omuntu yenna. Tewabanga n'omu akola ki? Era njagala ondeetedde n'embuzi. Owulidde? Ojja kujja otugabule. Akati nno wano we tukoma ekitundu ekisooka. Jajja. Tujja kuba tulaba ekitundu ekyokubiri wano wenyini ku channel yo It's About Emmy Official. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Tubagala nnyo mwenna mwenna abatuwagira. Eno yo bwetyo bwesose bwerabise abankumire. Dagala lino lyenku yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna mwenna bannayuganda, bannaffe abakyotera film production kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu, musobola okujja mu kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752006255. Njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752006255.